But what we have called upon the people of Uganda is to take charge of their country, not to leave it to just politicians, not even to myself. Tugana, tuwakanya, byonna mwami byabakama n'akakiiko ke ak'ebyokulonda bye bali mu kulangirira kubanga bifu biri fake. Tebina ngeri gye bikwataganamu na byabaddeemu polling station byalondeddwa, tebina ngeri gye bifaanaganamu na biri ku declaration forms zetwajje mu bitundu ebisinga okwetooloola eggwanga. Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nsindiseeyo ttiimu yange mu maka g'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi batuuleko naye. Akulira akakiiko akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu mu Uganda era nga ye mukyalo oyo gw'olaba amanyiddwa nga Mariam Wangadya avuddemu omwasi finally era ategeezezza nga bw'asindise ttiimu ye ey'abakugu mbu basisinkane Robert Kyagulanyi Ssentamu mu maka ge mbu boogere naye era balabe kye bayinza okuba nga batuukako oluvannyuma lw'ebbanga ng'abadde asindise. Jjukira ono akakiiko kakulembera ke kakiiko akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission. Ebbanga lyonna ebimu ku bikolobero bibadde bigenda mu maaso okutulugunya abantu, okuwamba abawagizi b'ekibiina kya NUP oba olyawo n'okukola ebyo byonna by'obadde ng'olaba poliisi by'ebadde ng'ekola wabweru w'amateeka. Omukyalo ono abadde tatera kuvaayo kubaako kyayogera newankubadde nga ofiisi gy'alimu ekitongole kyakulembera gye gimu ku mirimu gye kibadde kiteekeddwa ogenda maaso n'okuba nga kikola. Emirundi mingi nnyo abakulembeze b'ekibiina kya NUP gye babadde nga bamulaajanira abeeko kyayogera ku bikolobero ebigenda mu maaso nga bw'ali nti yakulembera akakiiko akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu. Eddembe ly'obuntu oba kye tuyita human rights, akakiiko kakulembera bakayita Uganda Human Rights Commission. Naye newankubadde babadde nga baddukirayo mu kakiiko kano okuyambibwa kubadde kutono. Statement okuva mu akulira akakiiko kano zibadde ntono nnyo era nga n'olumu yatuuka n'okuvaayo n'ategeeza eggwanga nga ye ebintu ebimu bitandise okubeera nga bimuzitoowerera. Kaakati ne ku mulundi guno mu kalulu ka 2026 akalondebwa nga 15 January omwaka guno gwennyini gwe tulimu wabaddewo ebikolobero ebikoleddwa. Abasajja b'ebyokwerinda baagenda ne babuuka ekikomera ekya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bagwa munda. Bakoze ebikolobero bingi nnyo, Bannayuganda bangi bakwatiddwa, abamu bawambiddwa nga ne gye baatwalibwa tewamanyikiddwa. We twogerera Mariam Wangadya ebyo byonna tannaba kubeera ng'abyogerako, wabula ng'era bw'oyinza okuba ng'okisuubira avuddeyo n'ategeeza nti finally avuddemu omwasi era asindise ttiimu ey'abakugu okusinziira ku ye nga bw'agamba nti abasindise mu maka aga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe twategeddwa bulungi nti mu maka ge ssaawa zino taliiyo. Kakati Mariam Wangadya agamba nti ate ye abakugu abasindise mu maka aga Robert Kyagulanyi Ssentamu babeere nga bamusisinkana babeeko bye boogera. Olowooza bagenda kwogera ku biki? Era olowooza wandikkiriza ekikolwa ekyo omukyalo ono kyayogerako era ogamba gwe naddala gwakkiririza mu nkyukakyuka era Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogere n'abantu bano era bateese ku ki n'ebigambo ebirala ebifaanana bwe bityo. Mariam Wangadya agambye asindise ttiimu ye bagende mu maka g'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu boogerezeganye naye balabe kiki bayinza okuba nga batuukako. Naye nkugambye twategedde bulungi nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku bye wawulidde mu katambi ako nga bwe nakakuwadde nti mu maka ge taliiyo, wabula Mariam Wangadya yagamba nti yasindiseyo ttiimu ye era agendagenda mu maaso n'okubeera nga awulira ebivaayo oba okwogerezeganya wakati w'ekibinja kye wamu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe kinaaba nga kiwedde tujja kujja wano tubeere nga tubikutuusaako. Kakati wenjogerera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mu maka ge taliiyo n'ebigenda mu maaso nga bigenda mu maaso, okudumira kwe yakoze oba Bannayuganda message yabawadde bayirabika nga yabatuuse bulungi nnyo. Ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo wabaddewo embeera etali ya bulijjo era nga bwe twagiripootinze nga bwe tugenda mu maaso n'okubeera nga tubikunoonyeza. Kakati njagala owulirize bulungi nnyo wano nga sinnakuwa bigambo bya Mariam Wangadya mu bujjuvu. Ebigambo bingi nnyo byogeddwa era ensonga zikyagenda mu maaso oluvannyuma lw'ebimu ku byama okutandika okuba nga byasomoddwa n'obumu ku butambi obwatambudde nga bulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangudde akalulu newankubadde ng'ate ebyasomeddwa birala. Ebigambo bino bikyagenda maaso n'okuba nga biwuumya Bannayuganda emitwe. Bangi bawuliddwako ku mikutu egy'enjawulo nga bagezaako complaininga ku nsonga eno. Emikutu egy'amawulire okwetoolola ensi yonna gimaze okuteeka attention ku nsonga eno era njagala okutegeeza nti akafaananyi ako k'olaba katandise okubeera nga katambulira ku mikutu gy'amawulire okwetoolola ensi yonna nga kiraga oba nga kyeraga lwatu nti figures eziri ku side eya yellow zandibanga ze zabadde ku side eya red, then nga figures eziri ku red ze zandibanga ze zabadde
ku side eya yero kakati nga olaba akafaananyi ako nga kakulaga ndowooza nga bwe kyandibadde mu butuufu bwakyo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yabadde alimenti okufuna 71% era okusinziira ku katambi akafulumye omu ku officials ab'akakiiko k'ebyokulonda ke yatadde by mistake n'alaga eggwanga nti ekyamazima omukulu ye yawangudde akalulu era yafunye percentage eyo then General Yoweri Kaguta Museveni yeyo percentage ye yafunye. Akafaananyi ako oba statistics ezo zitandise okuba nga zikola rounds ku mikutu egy'enjawulo naddala egyo egy'amaanyi okwetooloola ensi yonna nga n'egimu ku mikutu gy'amawulire omuli CNN omu ku bannamawulire baabwe amanyiddwa nga Larry Madowo ono nno munnansi w'eggwanga erya Kenya era nga yakola nnyo amawulire mu kalulu k'eggwanga erya Tanzania ne mu ggwanga erya Uganda yayingirawo newankubadde ng'ebimu ku byabadde akola mu ggwanga erya Uganda bangi babadde babibuusabuusa kakati njagala okutegeeza naye yavuddeyo n'agenda ku mukutu gwe ogwa X wamu n'omukutu ogwa Facebook n'ateekayo ensonga eyo nga yeebuuza bino bituufu. Bannayuganda bangi abazze batulugunyizibwa naddala abakwatiddwa era mu kalulu nga kagenda mu maaso wakati nga internet teriiko. Bino byonna byebuuziddwa ku kakiiko ak'eddembe ly'obuntu lwaki kabadde nga kasirise tekabyogerako nga n'abawambibwa bakyagenda mu maaso n'okuba nga bawambibwa Mariam Wangadya ebbanga lyonna abadde nga asirise. Wabula bino nga bimaze okuggwa jjukira Mariam Wangadya yagambako emabega nti ab'opposition bamukaka okukola zi statement. Era ebbanga lingi liyiseewo nnyo nga n'abamu ku bannayuganda abalabiseeko mu kwekalakasa okw'enjawulo okulaga obutali bumatifu bwabwe babadde amaloboozi bagoolekeza nnyo Mariam Wangadya ndowooza nga wano waasinziira n'ategeeza nti bamukaka okubaako byayogera oboolyawo byateetegekedde. Kakati ku mulundi guno Mariam Wangadya avuddeyo ne statement oluvannyuma lw'okubeera nga akalulu kaakaggwa afulumizza statement nga bwe ngendo gikulaga era nga bw'ogenda ogiwulira ng'agamba nti asindise ttiimu ye babeere nga bateesa ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abaddeyo akamala okwogera ebyo n'akulira ekitongole kya UCC Uganda Communications Commission oyo nno nga Ennyombi Tembo kakati naye ate n'afulumya statement nno ng'alabula internet yaddiziddwako mu ggwanga erya Uganda naye bazizzaako bitundu bazizzaako internet osobole okubeera ng'osaafinga oba ng'osaakinga osobole okubeera ng'okozesa emikutu egimu era oboolyawo ng'emikutu emirala tegijja kgenda maaso nakubanga gikozesebwa newankubadde nga bannayuganda bangi nnyo balabiddwako ng'ate balina obusobozi okwakisesinga kumpi buli social media platforms zonna kakati wenjogerera batandise okubanga oboolyawo wandibanga batandise okulabikawo okutya oluvannyuma lwa internet okuddizibwako amawulire ne gatambulira ku sipiidi ey'ekika ekya waggulu ne bannayuganda ne bategeera nti waliyo n'abali mu kwekalakaasa bannayuganda ne bategeera nti waliyo message President Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yayisizza kakati ebirala n'ebifaanana bwe bityo bireetedde abakulu mu kakiiko oba mu kitongole ekya UCC Uganda Communications Commission nabo okubeera nga baafulumizza statement nga kirowoozebwa oba nga kigambibwa nti okutya kwandiba nga kuvudde ku attention etandise okuweebwa ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda eri abasajja n'abakazi ab'amaanyi okwetooloola ensi yonna mu byobufuzi eby'ensi yonna. Wuliriza ebigambo ebyo by'olabawo ku screen yo byawandiikiddwa omukyala era biri ku mukutu gw'omukyala oyo nga bw'ogula bamuyita Helen Clark ono nno nga minisita oba yaliko minisita era ne positions ez'amaanyi mu ggwanga lya New Zealand. Omukyalo ono njagala okutegeeza nti y'omu ku abo abakungu mu gavumenti z'amawanga agaakula ababadde bawadde attention era nga bagoberera nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Kakati wulira message gy'awandiise agambye nti surely any headline about the reported outcomes of the Uganda election should at least have wins in inverted commas. Ono ng'alinga eyeebuuza nti kino kiraga bulazi oba kyandibadde kitulaga bulazi kyakalulu k'eggwanga erya Uganda tekabadde ka mazima na bwenkanya yadde eddakiika n'emu olw'ensonga lwaki bateeka wins mu inverted commas ng'akabonero akalaga nti akalulu kano kabadde kalimu ebirumira era nawunzika ng'agamba this was not a free and a fair election. Akalulu kano tekabadde ka mazima na bwenkanya. Omukyala bamuyita Helen Clark ono nno nga yaliko minisita ate nga ne mu positions ez'amaanyi mu ggwanga erya New Zealand agamu ku mawanga agali ku lukalu lwa Bulaya agamaanyi ennyo era agakola okusalawo ku mukago oba parliament ekola omukago ogwa Bulaya kye tuyita European Union Parliament. Ensonga zino tezinnaba kubanga ziggwa. Wulira mu statement yagambye opponents have been variously killed, detained and harassed nti ababadde bavuganya oba abavuganya gavumenti y'eggwanga erya Uganda emirundi mingi nnyo tubalabyeko abamu nga battibwa abamu nga bakwatibwa basibibwa abalala nga batulugunyizibwa bakolebwako ebikolobero. Internet was closed down for days nti n'omu mikutu oba internet empuliziganya ya internet ebadde esalibwako ebadde yasaliddwako okumala ennaku eziwererako ddala. Ebyo bye biraga akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Kakati ebimu ku bintu nga bino ono bamuyita Helen Clark kugambye yaliko minisita
n'embifo eby'amaanyi mu ggwanga lya New Zealand yavuddeyo ne statement eyo essaawa nga 7 eziyise wenkoledde akatambi kano kakati nga yeebuuza nti ddala bino bwe biba bigenda mu maaso kijja kitya okubeera nga akalulu kabadde ka mazima na bwenkanya wenjogerera ng'ebigambo bye bimu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu byabadde ng'ayogera ezimu ku nsonga z'abadde ng'awakanya ze zimu ku ezo ezirabikidde mu butambi obw'enjawulo ze zirabikidde mu statements ez'enjawulo kaakati okutya kwandiba nga kuvudde wano nga tuvudde ku Maria Muwangadya ne tudda ku Nnyombi Tembo akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku biweerezebwa ku mpewo oba ekya Uganda Communications Commission njagala okutegeeza gwa mpuliriza nti bino birabika nga bigenda kuleetera internet okubeera nga yandiba nga eddamu nejjibwako sinakindi okuba nga yaggiddwako dda. Robert Kyagulanyi Ssentamu aweereza bubaka ku bubaka ekirowoozebwa okuba nti kiyinza okuteeka moraalo mu bannayuganda oboolyawo ebiddirira ne baba nga bayinza obutabyagala. Abannakibiina bangi bakwatiddwa, abantu bangi balabiddwako nga bawambibwa, abamu ku bakungu omuli baddepyute be 2 okuli Lina Zedriga nga bw'obalaba mu kifaananyi n'omukyala Jore owa side za Western Uganda bonna bawambiddwa. Wulira ebimu ku bigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byabadde ayogera era obumu ku bubaka bw'abadde aweereza bannayuganda obuvumirira era n'okubategeeza nti beesambe oba tebakkiriza results Simon Byabakamaze yasomye bimu ku bigambo era n'abamu ku bakungu ab'enjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo bye badde boogerako kakati oba oliawo kino kyandireetera internet okubeera nga nayo yandibeerako question mark. Jjukira nkugambye baagitadde naye ate baagitadde mu bitundu. Waliwo social media platforms ezigambye okuba nti tezikkirizibwa kugenda mu maaso nakubanga zikozesebwa. But what we have called upon the people of Uganda is to take charge of their country, not to leave it to just politicians, not even to myself. We went into this election amidst all the violence and brutality because we wanted to reach out to the people of Uganda and awaken them. We know that when the people of Uganda rise to the occasion and demand for what is rightly theirs, they will get it. Kaakati ebigambo ebyo birowoozebwa okuba nti bye byaviiriddeko abakulu oba bye bimu ku ebyo ebiviiriddeko abakulu mu kitongole kya UCC okuvaayo ne bakola okulabula ku nsonga eya social media oba internet eyaddiziddwako mu ggwanga lya Uganda nga bwe njagala owulire ebigambo by'omukulu amanyiddwa nga Nnyombi Tembo nono nga yakulira ekitongole kino ekya UCC. Essira byonna ebitongole essira liri mu kulaba butya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye n'abamukkiririzaamu bwe bayinza okukkakkana okulaba nga bo tebagenda mu maaso nakulaga ekyo kye bakkiririzaamu oba nakulwanirira ekyo kye bakkiririzaamu. Kakati nga sinnakuwa bigambo by'omukulu ono gw'olaba amanyiddwa nga Nnyombi Tembo njagala tuddeyo wali ku mukozi munne ow'ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission omukyala Maria Muwangadya ono naye ng'avuddeyo n'ategeeza nga bw'asindise ttiimu ey'abakugu okuva mu kakiiko kakulembera bagende basisinkane His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu boogerezeganya naye oboolyawo balabe nga batuuka ku kukkaanya kye simanyi kukkaanya ki era kukkaanya ku ki naye nga teweerabira nkugambye omukyalo ono amaze ebbanga ng'akyesirikidde era nga tavaayo ku nsonga oboolyawo Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye ze bazze nga bamukaabira okwogerako. Kakati okulonda kuwedde ebirangiddwa omukyalo ono yavuddeyo n'ategeeza nti nze kati nsindise ttiimu emagere babeere nga boogerezeganya ne Robert Kyagulanyi Ssentamu balabe ekiyinza okuba nga kivaayo. Kankuwa ebigambo by'omukyalo ono then nzije mbeere nga nkutwala mu nsonga endala. Wulira akulira oludda oluvuganya ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nsindiseeyo ttiimu yange mu maka g'owekitiibwa Robert Kyagulanyi batuuleko okwo naye tuwulire kiki kyatugamba. Twawuliriza statement eyavudde mu poliisi nga bagamba nti mulimu gwabwe okudeployinga obukuumi buli we balaba nti kyetaagisa. Balugera dda nti ku mbaga tekubulako musiiwuufu. Waliwo obumulumulu obwabaddewo bambi ate kano si kamulumulu. Waliwo obumenyi bw'amateeka obwakoleddwa nga abantu abamu okulumba abakozi ba Electoral Commission bwe babadde bagatta ebyavudde mu kulonda mu polling stations ez'enjawulo ne baagala babatuuseeko obuvune oba balemese okulangirira abo abayiseemu. Nga kye twalabye
ekkololo. Ebikolwa ng'ebyo bimenya amateeka era tubivumirira. Nkubira poliisi omulanga n'omuwaabi wa gavumenti abantu abo bwe baba nti okutuusa kati tebanakwatibwa bakwatibwe bavunaanibwe. Obuuma oba tubuyite mu Luganda buno obuuma bukalimagezi bwalemereddwa tebwakoze. Abalonzi bakedde okugenda mu bifo eby'enjawulo mwe basuulira obululu, naye twakandiriziddwa nnyo ng'ebyuma biganye okukola okutuusa waayiseewo kumpi ssaawa nga 3 ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda bwe yafulumizza ebiragiro nti tukozese regisita eya bulijjo nga bweri, naye twasobodde okulonda ffenna abalonze nga tebanakuwa ka ballot paper bakebedde olukalala lw'abalonzi ng'erinnya ly'omulonzi kweriri, bamaze kulitiikinga ne batuwa ballot papers. Buli omu yawereddwa ballot papers 3. Kino tekyakugidde kulonda lwakuba twatandise kikeerezi, naye Electoral Commission yakoze kirungi okwongezaayoko ku kadde. Buli eyabadde mu layini n'asobola okulonda. Twalabye abayongeddemu nti ab'ebyokwerinda beeyongeddemukko mu bungi. Tulowooza nti kyabadde kisaanidde okuwa obukuumi abagenza okulonda. Kyabadde kyetaagisa, ate mu kulaba okwaffe baakoze omulimu mulungi. Omuwendo gw'abalonzi gwabadde mutonotono, naye ate tegwabadde mutono nnyo. Ebitundu 52 n'ebisukkamu ku buli 100. Omuwendo ogwo gwandibadde mungiko okusinga awo, naye tulaba nti gumatiza. Tulowooza nti oba abantu abamu batuuse we balondera nga okulonda tekunatandika, oba oluusi ne bakoowa ne batalonda, abamu ne baddayo eka. Nakyo kiyinza okuba nga kyaleetedde omuwendo guno obutaba waggulu. Naye ndowooza nga tetunnanenya nnyo, tetunnayogera nnyo ku muwendo guno. Ensi endala zo voter turnout yo ebeera etya? Osanga wano tewabadde wabi nnyo. Okutwaliza awamu ebyavudde mu kulonda byebyo Bannayuganda bye baasazeewo. Naye kankozesa omukisa guno nkubire abalonzi bonna omulanga mu Uganda nti okulonda kukyaliyo. Okulonda okwa local councils. Ate local councils gavumenti mweyisa services eri abantu. So tusitukiremu neera wiiki ejja tugende tulonde abakulembeze baffe, bameeya, bassentebe ba zi disitulikiti ne bakansala. Katusuubire nti ku luno omuwendo gw'abalonzi gujja kuba wagguluko.
awo gwawuliriza era agoberera omukutu ogwa Red Zone TV nja kukusaba ogende mu comment section ombuulire olowooza kyandibadde kituufu oba kyandibadde kikukolera ggwe okulaba bano nga baasindise basisinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu bateese era bateese kuki. Kakati genda mu comment section kiwandiike waawo nze ngenda kujja mbeere nga nzisoma. Kakati njagala tutambule n'ebigambo bino nabyo obiwulire. Robert Kyagulanyi Ssentamu nga naye mu bigambo bye yavuddeyo n'ategeeza nti ebyavudde mu kulonda ebyo ebyalangiriddwa Simon Byabakama abiwakanya era n'ategeeza ne bannayuganda mwenna abamukkiririzaamu mubiwakanye mubigaane era bw'atyo n'agenda ne ku mikutu egy'enjawulo oba statement ze ne zigenda ne ku mikutu egy'enjawulo okwetooloola ensi yonna nga zonna ziraga tiziwakanya results eza Simon Byabakama era nga gyagamba results entuufu alina declaration forms alina obujulizi obulaga nti yawangudde akalulu. Kakati Simon Byabakama beyalangiridde bivaawa nga Mariam Wangadya tannasindika bantu kugenda kuteesa naye already ye alina statement ye kwayimiridde era agamba alina declaration forms era yavuddeyo n'ategeeza n'okutegeeza nti asaba akakiiko k'ebyokulonda n'abakungu abakakolera bakwate ebyo bwedda bye basoma declaration forms kwe babadde babijja babeere nga babiteeka ku poto zaabwe oba babeere nga babitimba ensi yonna ebeere nga ebitegeera bwe baba nga ddala bakakasa nti bye babadde basoma bye babadde ebituufu. Kakati ebigo byonna nga bikyagenda mu maaso kigambibwa okuba nti akatambi ako oba ekifaananyi ekyo kyolaba kyavudde mu katambi akakwatiddwa era oluvannyuma Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze mu maaso n'okusigala ng'akyawanda muliro. Ebyo ebigambo n'ebirala ebigenderako bigambibwa okuba oba birowoozebwa okuba nga bye bireetedde abakulu okutandika okuteekawo embeera ey'okwagala okuteekawo amateeka agali strict ne internet newankubadde nga yabadde egguddwawo okugiteekako restrictions ez'amaanyi ennyo okulaba ng'oba oli awo waliwo we mutatuuka olowooza wewa era olowooza bigenda kutambula bitya. Wulira akulira ekitongole kya UCC oba Uganda Communications Commission amanyiddwa nga Nnyombi Tembo yavuddeyo ne statement era nayo ngenda gikuwa mu katambi owulire bulungi nnyo. Ndowooza tukabadde press conference yabadde mu versions bbiri Oluzungu n'Oluganda naye nze ngenda kuwako ey'Oluganda. Nnyombi Tembo alina ebigambo byayogenze mu maaso n'okuba nga ayogera. Wuliriza wano nga sinnakuwa bigambo bya Nnyombi Tembo ensonga za nnyinnyolako ze zino. Internet mu kugita oba mu kaseera kali nga baggalawo internet basooka ne bajjako internet wabula waayita akaseera katono nnyo bannayuganda ne batandika okudda ku internet slowly wabula nga engeri gye badda ku internet bakozesanga zi VPNs oba ezimu ku apps eziyambako okubypassinga amayengo ga wano oba emirongooti gya wano. Kakati ebyo byonna zonna VPNs oba n'ezo apps ezaali zikozesebwa nga mu ngeri yonna gye zirina okukolamu emirongooti girina okuba nga giri waggulu awo wolaba ku ssimu yo weewanikira oba 4G oba 5G oba ekirala kyonna essimu yo kyewanika okusinziira ku level kikweri. Kakati akaseera kaayita ndowooza abakulu ne bakizuula nti internet bannayuganda batetenkanya okulaba nga bakozesa bu VPNs oba apps ez'enjawulo baddeko newankubadde nga kijja kuba kizibu oba kyandibadde kizibu nnyo ekitongole kya UCC okusobola okublockinga abantu abo nga balina option emu yakuwanulayo mirongooti era bwe batyo ne bagenda mu maaso n'okuba nga baakikola. Kakati wuliriza oluvannyuma lw'okubeera nti abamu kubaddukanya businesses ez'amaanyi ku mikutu egy'enjawulo naddala egya internet nga n'ebimu ku bitongole bya gavumenti emirimu gitambulira ku internet simanyi oba yabadde pressure abasajja baawaliriziddwa okuta internet oluvannyuma lw'essaawa nga 24 ng'okulonda kuwedde oba okulangirira Byabakama bye yalangiridde nga kuwedde. Then olwamaze okuzzaako internet partially bannayuganda bangi baalabiddwako nga buli mukutu basobola okugwa akiseesinga newankubadde nga Nnyombi Tembo agamba twazizzaako internet wabula social media platforms ezimu tezikkirizibwa era tetunnaba kubeera nga tuzizzaako newankubadde nga bannayuganda bangi baalabiddwako nga zite zino kwe bali era bagenda maaso n'okuba nga bapositinga bujulizi bwonna obwabaddewo mu kulonda bagenda maaso n'okuba nga bakunga bannaabwe n'okupositinga ebyo byabadde bigenda mu maaso oba ebikyagenda mu maaso ne wenjogerera essaawa eno yennyini. Nnyombi Tembo yavuddeyo n'alabula n'ategeeza nti abakikola oba abagenda maaso n'okukozesa zi VPN ezo mbo bakikola wabweru w'amateeka era bajja kukwatibwa. Wabula njagala oteeke nnyo mu bwongo ebigambo bye nsoose okukuwa wakati nga bannayuganda ebibuuzo bingi nnyo eri omusajja ono Simon Byabakama era ne mukozi munne gwe nnakuwaddeko amanyiddwa nga Mariam Wangadya. Lwaki mu kaseera kano emirimu gye bakola balaga nti baffe balinga sayidi emu, sayidi eyo yaani ey'omukulu oyo era nga kigambibwa nti ezimu ku message oba egimu ku mikutu egikozesebwa abakulu abali ku sayidi ya NRM mateeka matono
sinakindi amateeka agaliwo tegabakwata wabula ate side endala bwe bakozesa emikutu gye gimu mu ngeri y'emu ate restrictions ne ziba z'amaanyi nnyo kakati wano ebibuuzo bingi ne bigenda mu maaso n'okubanga byeyongera. Omukulu Amaiddwa nga Nnyombi Tembo mu bigambo bye yavuddeyo n'ayogera nga sinnagenda ku nsonga ndala yonna njagala nsooke mbikuwe oluvannyuma ngenda kukulaga amaanyi ga social media gali luddawa by'obadde tomanyi nga social media yeekuyambyeko bimanya nabyo ogende mu maaso n'okuba nga obifuna. Kakati wuliza Nnyombi Tembo owaayo sisi bw'agamba. Tulagidde bannaffe abatambuza emitimbagano gino amakampuni ago ge tuwaga layisinsi gaggulewokko abantu baffe basobole okukola emirimu era okuggulawo okwo kwatandise ku ssaawa 6 ogw'ekiro era abamu ndowooza olwedde ndaba akaboozi ke tubadde nga tunyumya lwe twayogera luli ku 12 twali twogera ne kati ndaba abasinga bannamawulire kamera bazirese zinkwata ne bo bali ku masimu ndowooza benjoyinga internet ndowooza babrowsinga basaachinga ebyo byonna bisoboka kati. N'olwekyo twabagambye baddemu baggulewo emitimbagano public internet yonna eggulwewo, si yonna eggulwewo eno ddala ekwatagana ku bintu ebikulu emirimu ekwatagana ku mirimu gyaffe gye tukola ekwatagana ku by'okusoma ebyobulamu ebyokukola businesses zaffe eyo egguddwawo era tewali muntu kati ayinza kugamba ntasobola kukola bizinesi ye olw'okuba internet teriiko. Gyebuvuddeko emabega kibadde kizibu nnyo internet kuba yonna ebadde eriko restrictions ezo. Kati ekusigadde restrictions ye social media nyinza kitwalira awo okusingira ddala social media eriko restrictions era tetusuubira bantu bonna naddala our licensed operators ekyo bakikoze abamu bedda mu mbuuza nti bakikoze naye ate netulaba nga kaisi WhatsApp kweri. Yes, technically bw'oba ova mu transition eyo okudda wano wetuli kati essaawa eno wabaawo obudakiika obusaawa lw'oba tosobola kuziyiza byonna waliwo bwayiseeyiseemu awo ate era mwalabye ndowooza mulabye kye tubagamba kaseera akatono nnyo ako WhatsApp weebereddeko mwalabye era obulimba obadde butandise obw'ekika ekyawaggulu obadde butandise okutambulira ku mitimbagano gyaffe. Kale tubasaba abantu baffe bakozese bulungi emitimbagano gyaffe. Waliwo abantu bangi abadda mu kwekweka ne bagamba nti basobola okuyita ebbali tekinologi erina kapasite era tugimanyi bulungi okozesa ezo ze bayita VPNs. Okozesa VPN obulungi tewaliiwo ekyo agenda kukifaako naye tekiwa nti no ab'ebyokwerinda naffe abaregulatinga emitimbagano tunakkiriza omuntu okozesa tekinologi nti oyise ebbali obenga omenya amateeka ng'omenya amateeka ojja tuwaliriza naffe okugjayo buli kikozesebwa kye tulina mu toolbox yaffe okuba nti nno gwe tukugendako ng'omuntu tukutuukako ng'omuntu tosobola tubula buli kyokola ku mitimbagano kimanyibwa ekyo tebakulimbanga. So mwegendereze ekintu ekyo togenda ku VPN ogenda okumenyera amateeka nti weekwese ojja kuba weerimba wekka. Ogenda ku VPN n'okola ebibyo n'obuuza ku banno n'odda mu kusaagasaaga tewali afaayo kubanga okozesa VPN tekimenya tteeka naye bw'okozesa VPN n'omenya etteeka no-incitinga public n'okola hate speech n'odda ku bimansulo eby'abaana child online abuse n'ebintu ebifaanagana ng'ebyo misinformation ayinza okuleetawo obugulumbo sikiwa nti nno ab'ebyokwerinda naffe bennyini nga baregulator kubanga amateeka gatuwa obuyinza ku denial of services. Mukimanyi nti ennamba ezo zonna ze mulina namba za government 0772 whatever namba ya government ffe tugirabirira ennamba eyo ekuweebwa government n'oba nayo si ya MTN si ya Airtel si yo ekwazikibwa bwazikibwa nange yange gye nnina enzakizibwa. So amateeka gatukkiriza okudenyinga services okusinziira ku biba bibaddewo ku muntu omu nga tujjeyo tunokoddeyo muntu gwe omu
tuyinza okudenyinga service ekyo ekisataaka siga nti no tujja kwatakinga na bisoba na bafumu nga tukozesa etteeka lya denial of service kuggwe amenya amateeka so bw'ogenda ku akatuli ako akasigalawo koyinza okukozesa nga network kweri osobola okukozesa ezo virtual private networks ze muyita VPN nazo toyinza kwekwekayo temumenya amateeka tugondere amateeka Byebimu ku byabadde ebigambo eby'omukulu akulira bakulira ekitongole kya UCC amanyiddwa nga Nnyombi Tembo. Wabula internet yagezaako okuteekako restrictions ezo oba yagezaako okwogerako bw'atyo bannayuganda bavuddeyo nga beemulugunya nti ddala internet n'ebimu ku ebyo byebayambyeko omusajja ono tasaasidde era tategedde nti internet mugaso ki oba oliawo gw'erina mu byobufuzi oba mu nsonga mu economy mu bintu eby'enjawulo mu ggwanga erya Uganda. Kakati nga tukyali wano ku nsonga ya kalulu. Internet oluvannyuma lw'okubeera nga yazzeeko bannayuganda bangi babadde beebuuza abamu ku bannabyabufuzi baatuuse batya naddala ababaka ba paalamenti baatuuse batya okubeera nga baakubiddwa akalulu newankubadde nga kyabadde kizibu nnyo okukkiriza nti baawanguddwa. Wuliriza ababadde beesimbyewo bwe babadde balangirirwa abawanguzi n'abo be bawangudde waabaddewo komedi mungi nnyo naddala mu bitundu by'e Kololo na ku tali centers ez'enjawulo oba ku districts ku bitebe by'akakiiko k'ebyokulonda gye babadde balangiririra ababadde beesimbye ku bubaka bwa paalamenti. Mu bitundu by'e Kololo Chairman Nyanzi bw'ati bwe yaggiddwa ku polling station singa si social media ebyo babadde tusobola kubiraba. Mu katambi kano ngenda kukuwaako eddoboozi ogenda kukawulira Honorable Lutamaguzi Ssemakula buli munnayuganda nga yeewuunyizza era nga buli munnayuganda akyali shocked na buli kati Lutamaguzi yawanguddwa atya okusinziira ku bigambo by'ogenda okuwulira mu katambi. Honorable Lutamaguzi byayogera akakasa era awanda muliro alina mu maziga alina DR forms zonna nga ziraga nti yawangudde kumpi buli polling station naye jjukira gye buvuddeko nga era social media y'emu gye bali mu kuteekako restrictions. Lutamaguzi abadde nga apostinga ensonga eya polling stations ezaateekebwa Namunkekeera. Bwe twogera ku Namunkekeera kyekifo ekirimu ebirimu ebimu by'omanyi wabula ng'ekifo ekyo kiddukanyizibwa era nga kiri wansi w'omukulu amanyiddwa nga Salimu Sale. Kakati ate mu katambi wano tuwulira nga Lutamaguzi agamba nti Salimu Sale ye yakutoye order nti oyo talina kudda mu paalamenti oba awangudde oba tawangudde. Bigambo byabadde bya mubaka Honorable Lutamaguzi era ng'alumiriza nti order zazze buzzi agamba nti newankubadde polling station eyo Namunkekeera oba kaŋŋambe mu barracks oba mu biki nti polling station eyo wadde zaadde zaateekeddwayo yeebadde mu malirivu nti akyasobola okubawangula. Wabula yeebuuza lwaki ate mwatuuse okuwa order akalulu kagaanibwe oba mutuuka mu ky'okuwa order ti Lutamaguzi tateekeddwa kubeera nga adda mu paalamenti nga temufuddeeyo oba awangudde oba tawangudde. Kakati no ze zimu ku nsonga z'abadde ayogerako mu katambi ako nga bwe njagala okuwa eddoboozi oliwulirize ng'omukulu agezaako ogera maaso n'okwekubira enduulu oba oliawo n'okukompuleyininga ku nsonga eyo. Naye bino byonna social media oluvannyuma lw'okubeera nti yamaze okuddisibwako awo nno munnayuganda n'agenda maaso n'okutegeera ebituufu byabadde biki. Ate nga tuvudde ku Lutamaguzi ababaka ba paalamenti bangi abaggiddwayo mu ngeri yabadde tesuubirwa era nga kirowoozebwa nti order zandibanga zirina gye zaavudde ne ziba nga zigenda eyo eri abo ababadde balina okulangirira obululu nga bwatambudde then bano abamu ku babaka babeere nga baggyibwayo ebigendererwa nga tebinnategeerekeka wabula nga ffe tujja kubikuwa. Kakati njagala owulire ebigambo by'omubaka Honorable Lutamaguzi mu bigambo ebyo mwennyini ng'ayogera ku nsonga eno wabula nkugambye luvannyuma lwa internet okubeera nga yaddiziddwako omukisa ne gubaawo ogw'okuwulira bino nga bigenda maaso n'okwogerebwa oba n'okutegeerebwa bambi Honorable Lutamaguzi yakozeseza social media okusobola okutuuka wano. Kyokka ate ye Nnyombi Tembo akugamba social media teteekeddwa kubeerako mugikozese naye mumanye nti teteekeddwa kubeerako twaggudde internet si social media. Wulira Sali musale kiki ekyakuleeta ewaffe musajja gwe kiki ekyakuleeta ewaffe Nakaseke Sali musale kiki ekyakuleeta ewaffe Nakaseke Sali musale kiki ekyakuleeta ewaffe Nakaseke gwe walagidde ne batubbako obuwanguzi bwaffe Sali musale ng'ozze mu maka g'omusajja gwe bayita Sseŋŋonzi ab'akakiiko k'okulonda ne bakugamba nti bo bagasse buli kimu kiganye n'obagamba nti can be eliminated ne bakomawo wano Saida Bumba najja n'omukyalo omulala gwe babadde balagira okulangirira. Sali musale twakukola jene ewaffe Nakaseke okubba obuwanguzi bwaffe Sali musale kantwana w'omuganda wa Museveni lwaki obba buli kamu ojjobba obululu bwaffe mbusebo bwe babadde
bali abakakiiko k'okulonda bamugambye tugasse buli kimu kiganye ku kalulu ka lutamaguzi tubaleke ne batukakanakawe ne bagaa tugasse buli kimu kiganye Salimu Sale n'atuula wali ewa Ssengonzi omusajja bamuyita Ssengonzi Ddamulira n'abagamba n'abayita abakakiiko k'okulonda n'abagamba declare all NRM candidates nze sinenya muntu we Nakaseke bampadde era njagala kwebaza n'abaana abakumye Diala Forms kuba buli Diala Form yange obwedda bagigula milioni 3 naye abaana ne bazikuuma zonna ne bazimpa simanyi na mutima gwe bakozeseza so njagala kubasaba bannange omusajja Salimu Sale nze yanzibyeko obuwanguzi bwange n'abakakiiko wangude by 85% Nakawe yawangude by 72% era olwaleero ab'NRM banaababuuza results ze baafunye baazigyewa nga tebazirina so bannange mbasaba tubanje akalulu kaffe aka president naye baakabbye ebitundu by 90 obwedda figa ze bazikyusa tubanje akalulu ka Kyagulanyi tubanje akalulu ka Lutamaguzi tubanje akalulu ka Nakawooya bannange ne Nakaseke Salimu Sale ye yaleese order okulangiriramu ebyo bye balangiridde era foomu zonna nzina owabeerayo omuntu yenna agamba nti abantu b'e Nakaseke abanenya tebampadde kalulu mumusindikire mulage zino foomu ebiziriko ebyakakiiko k'ebyokulonda kubanga babadde ate nga bagituwadde ne baginoonya bagigule ku baagenti baffe milioni 10 nga bagamba nti tebasoose collectinga nsobi eno nange ngenda kubawaako kopi bw'osanga nga bubbi okuno tekuliiko bubbi ne ku Diala Form gonkubirako nti ffe twalondedde gindi tulage nanke eri wano bwe bibanga bitaalinga nga si yenzo so eno kopi tugibawadde mulyoke mumanye obubbi obwabaddewo mu kitundu kyaffe eky'e Nakaseke ne wabadde order abavubuka temwebaka bano abasajja kujjanga kutubba bagende kati Salimu Sale ng'ojjobba akalulu ka Lutamaguzi kuno ffe twagenda kwambula musajja tubategere nti bati wafaanana omulimu tugukoze tubatuusiza ku kisenge nga tebakyagamba nti tulonde ngedda bibaali kati nga baali zotinze kukozesa mundu nakulya kwamaanyi kati kitegeeza bannayuganda gye muli mu dayiningi ewaka buli omu yeefumitirize tufunewo empewo ezinatufuwa ffenna tusalewo ekyokola nga bannansi tekikyali kya kibiina kya Nuupu tekikyali kya pulezidenti Kyagulanyi tekikyali kya Mwanga Kivumbi. If it is about me, I'm comfortable. Okay, when I came up here, over city, I will sleep in a decent house. Abana bandi bajja kusobola ogenda muki musomero ndi obasikola ki obasiri but it's about bannayuganda bonna especially abagala obulamu obulungi n'abakoye embeera ki embi. Bobi Wine sleeps 5 minutes from, by the way, is my neighbor. Is within a walkable distance to Sullivan. Mbira humbade kutota aho kawo wansi osira ku gate yani ya president wange manju wayo. I always walk there and have a cup of tea. We take it. I in a decent house and a decent life. So is Joe, so is everybody. So sibya kwantu tunonya ebiri personal. Kati sawa zino bannayuganda mwenna mulina okusomozebwa okwenyi omupiira tugubaddiza ffe kyobola abantu abagamba message yaffe yali very clear tukanoonye twakanoonyeza wamu nammwe tukalonde batubidde wamu naffe mbooko ku polling station tukakuume okuuma kwabadde bwe kutyo netugamba tukabanja awo kabanja awo tuli okabanja ate nkugambye nti twetandikira wano bangi But you can see the people. Njagala n'okusitula eddoboozi eri bannamawulire abo abatadde essiira n'ogezaako okubuzaabuza obwongo bwa bannayuganda babateeke lubowa kumanya byabakama byali mu kusoma naye nga ensi eri ku muliro okwekalakaasa kujjudde eggwanga lyonna era bannansi bangi bakubiddwa amasasi abapoliisi n'abamagye okugeza lunaku lw'okulonda kwennyini ewa Honorable Mwanga Kivumbi abapoliisi
bakuba abantu 10 amasasi ne babatta mu nyumba ya Honorable Mwanga Kivumbi. E Mukono basse abantu 4, e Bwaise basse abantu 4, e Makindye basse abantu 3. Tukyalize okumanya abantu bameka abatuufu abatidde oba abatuusiddwako ebisago e Kayunga ne Luweero. Bino byonna babisirikiridde kubanga internet teriko. Twagala okunga bannayuganda mwenna okuwakanya n'okusambajja bino byonna byabakama byagamba kubanga si kye mwaroze si ge mazima agavudde gye balondera. Twagala n'okubasaba okusigala nga mubiwakanya, muzimire ku magulu gammwe paka nga bakoze ekituufu. Tubanja okuzaako internet, tubanja okumakinga sure nti DR forms entuufu ne district tally sheets entuufu zibere uploaded oba basiteeke ku mutimbagano. Bannayuganda bonna balabe ekituufu, bagoberere akalulu nga bwe katambudde, so si bino ebyokubusaabusa. Tukyali bagumu, tubiwakanya era tubanja obuwanguzi bwaffe ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.